omusiraamu abuuza kiramulwa kitya omuntu okutandika okusoma Qur'ani nga waliyo khutuba egenda mu maaso? Bismillahirrahmanirrahim. Abampuliriza wamu n'obulungi bwa Qur'ani, Sheikh kyabuuziza nti omuntu okusoma Qur'ani ng'ate waliwo khutuba ekola ki egenda mu maaso. Waliwo ebintu nga byonna birungi naye nga kyetaaga kwetegereza wowe kitudde. Si bwe kiri abampuliriza, omuntu bwakugamba nti mujeebaleko n'ogamba nti waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwegamba ebyo bibiri kiriwo ekibi. Byonna birungi naye kino kirina we kituula naye kino kirina we kikola ki. Qur'ani wamu n'obulungi bwayo. Tewala omubaka yagaana abasahaba kuba nti abamu basitula ku bannaabwe amaloboozi nga baba bali mu muzikiti. Ojja kusanga mu muzikiti nga waliwo abatudde wali bali mu Qur'ani, bano ate bejjukanya, ate bano bali mu kino. Kati okubeera nti bonna bakkakkanya amaloboozi, okubeera nti buli omu aganirwamu, ekyo ne kibeeraawo. Wabula akamogo kanene era kikkirizibwa okubeera nti khutuba yennyini yeesomwa oba kale darusu nga gye tumu ate gwe n'obeera ku bbali ng'oli mu kukola ki. Si kirungi okuggyako munnaye nga bwe mulaba nti tusomesa amaseeka abasobako omu nga seeka alina aya ekyagaanya okukola ki ng'agira n'agibikkulamu eyingire, oyo talina mutawaana. Naye okubeera ng'otudde n'ogamba nti nze kyeriko bigambo bya Allah, kye n'otandika kusoma Qur'an ojja kufiirwa omugaso omunene kuba Qur'an yooledde weeri naye waliwo ekiyinza okukuyitako wano nga tojja kifuna obuwangaazi bwo. Kale nno si kirungi kuba nti omuntu asoma Qur'an ng'ate khutuba ekola ki esoma. Barakallahu fiikum.